kazadde b'eggwanga bandifuna akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lwa banka y'enzikiriza ey'Ekiyisiraamu eya Islamic Development Bank ngeri wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu okuvaayo okuzimba eddwaliro ettongole mu kaweefube w'okulwanyisa oba n'okukendeeza bamaama abafiira mu ssanya. Mu kunteekateeka z'okugaziya eddwaliro ly'e Mulago, abakulira eddwaliro lino nga bali wamu ne banka y'obuyisiraamu eya Islamic Development Bank batandise ku ddimu ly'okuzimba eddwaliro eryetongodde era banakazadde b'eggwanga ng'omulimu guno gwa kutwala ensimbi eziwerera ddala obukadde 24 eza $. Project eno eyetongodde ku ddwaliro e Mulago etambula bukwaku ng'era bwetwogerera kati emyaliriro 5 gye gyakazimbibwako egy'ekkumi egisuubirwa nga Arab Contractors ye kampuni eyawangula contract y'okuzimba eddwaliro lino. The Women Hospital is a fund from Islamic Bank from Saudi Arabia. The consultant is Gawada Consultant. The subcontractor is Arab Contractor Uganda Limited. Project eno ewomeddwamu omutwe ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga nga liri wamu ne banka y'obuyisiraamu eya Islamic Development Bank nga Gawada Consults be bakalabalaba b'omulimu guno. Guno omulimu ogwatandika mu mwezi gw'omukaaga omwaka oguwedde gusuubirwa okuggyibwako engalo omwezi gwe gumu omwaka ogujja. And so far we are almost completing the superstructure which we are targeting to finish on September. Like 3 months to go from now. Eddwaliro lino lisuubirwa okubaako ekifo awasomesebwa abasawo, waadi abakyala we banazalira, sako n'ezo awanalongosebwa abakyala ziyite theatre. Kino nno kyakuyamba okukendeeza omujjuzo oguliyo kati mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Mabega wange eri eddwaliro ly'abamaama eriri mu kuzimbibwa nga lino lyakumalawo obukadde obwerera ddala 24. Kino kigendereddwamu okuwonya abamaama obuzibe bayitamu nga batuuse mu kaseera k'okuzaala. Joan Comfort Agazu, Kingdom TV amalindirire.